Yaganyi ogendayo. So I know the psychology of these people. I know the psychology. Who is going to control the microphone? Ayagenda okubananga ompoganira ngamupoganira koji ndi musezi ndi njagala kula mu mulambo omuguta ndabye Bebecool bamuwoganira nga ayogera sirika fetwagala Bob Wine kinkubuulira gwe totegeera composition gundi yakimanyi you don't talk kusasira akima kiye bamugoba gye bamukuba obucupa so gwe togenda gye banagoba yatugamba nti n'embwa emanyi gye batajagala do you see me hekot wama kituufu nnyo embwa emanyi gye batajagala you cannot have a function in the state house and you see me sigenda yo era muhozo olwamala okwogera mu state house I moved out anina lingezo eyo ddi because you can decide your own visitors but you cannot decide the people you find at your function kumaziika buli omu omusangayo kati oyinza n'okusangayo b'otayagala ate ng'olina obbabuuza kati atagendedde eyo ddala osinga omwana wa Nadduli ye yali azisheeka ewaffe munkuba amayinja olwa Nadduli omwana wa Nadduli buzaale ki obunkubi wagenda nti Kato Lubwama tomulabangako ng'akukyalidde nga mulwadde tubadde tusingana wansereko ntubuuzaganya badde musinkana awo nalebo nsereko so therefore nze siri mususi wa menvu tuli wamu obeerawo I don't go where I'm not invited ane bwompita mmala kumanya ne kadi ngisoma kati kuziika muzeeyi bayita abantu kuziika bagenda gwe totegeera ti Bobi Wine mweya gundi gwe Bebecool bano si beenaalemu badipi ali ne dipi abadde agivuma ne Bobi Wine abadde amuvuma naye ku mabugo abaorganizers amabugo abadde balina okugatwala kikireese ba Bobi Wine kakati nze omusajja alina akazindala aka buli lunaku oyogera ewetaaga kamera za kuziika when I go I tell people even me I want to listen to others njagala nnyo genda ku mukolo nsirike nga soogedde kakati nze ababayayisi babeeramu naye kolera omukolo ewaffe ewaka nti otuvume mbooka etokote gwe jangu ewaka otuvumirewo temuziika temukola gye tetuziika naawe tojja ate tetuvumira waka waffe mbooka etokota mukuziika kwewaffe ebyo bagaa nti toziika ani avumirawo abantu mukulu wange taata wo salitagalanga nyumba nga mama waffe afudde toziika tokola gwe ekampala walekayo omulimu ekigwo ogwakuleeta mu kyalo tolina mulimu Kampala siziika nkoleki omanye amafuta genteka mu motoka yange ogenda okuziika biwoganire ewaffe bembooka abatamika so ogambye nti toziise Kato Lubwama because one gwe naturally ebyokuziika si bintu byo nga tomanyi muntu bajja kuwoganira ng'oyogera bakuswaze kapenjala ne bweba egiruma terya message etettidde empologoma tesobola kulya kisolo nga temaze kikanga kudduka ye testing yaayo ogenda mu audience z'omanyi nga naanaakuwa akazindaalo omumanyi taata wayisima ate wayisima waziika era buli omu yeewuunya nakugaa nti taata wayisima tumanyiganye teyayogedde ku mukolo gwa era bwe twabadde n'omukolo ewaka taata wayisima yabaddeyo n'ayogera ekitegeeza ggwe ne mutabuliki mwemanyi kugambe nafiirwa mukoddomi wange kangende Germany okusoma mu 1990 yafa kiro nga nkeera ku makya kitawe wayisima yafuga omulambo ku bwereere kasajja oyo gwolaba taata wayisima kasajja era mutabuliki yennyini awo we yazimba ennyumba ye waliwo omusawo omuganda nga wamaanyi nga bamuyita nkali netuga tajja kuzimbawo omutabuliki yazimbawo era wano time ennyumba y'akasajja nga yesinga obulungi ku kyala amategula ago gaali mapya nnyo nga tewali agamanyi awe yazimba waliwo omusawo muganda kakati Kato Lubwama basonze miliyoni 3 naye kyamuyamba ki ate mwekambabuulire sente z'amabugo tezigulwamu kintu ozigabula bantu sente z'amabugo tosobola zisuubuza tosobola zikolamu kintu era ffe twalina mukwano gwaffe mitwalo nkaaga twali naye mu butonda nga ye chairman mitwalo nkaaga mutabani we ye Kasome yatta abaana be n'abatematema era yali agala kutta mitwalo nkaaga namugaga ojja kwetta wekka nga tonnanzita mitwalo nkaaga yali musajja munyoro former policeman yasooka okugula emmotoka nga bagiyita mugongo gwambwa kujja mu taxi akati mitwalo nkaaga
yafuna amabugo mangi bawutoda bali bakyalewo nagula kamunyezi zonna zaago amabugo tegagulwamu kintu amabugo gagula bantu sente bagalya buli so prime minister babaddeyo nabalabyeko awo anti prime minister ye bamuziga talina mulimu bana bayayi bamujoga yawadde n'obwa president kadodi prime minister yazanya kadodi yakwate kweno oneka alabe nabanja go badde n'obwa president wanonge nseraba kugambye ama mugano nga juni ebyadda gondi yatufuga nabanja kati kambuze let me tell you wa bamulaba muwa I came in and I said mugwano gwange sale leka kudya nabanja nagira mu helicopter ekkulu leka vice president kujja mu helicopter ekkulu bamala mu amaanyi boto bagamba genocide ile titiba kyagendayo nti wabagenze eggulu okumulaba tebajira mu helicopter aje eggulu alabe sale nedda namugana nedda that's not good mugabira abayingi sente nimbagabira yo ame band yekolaki you see for me bwontegeera kyenkugamba bw'oba mukwano gwange nga sale tawuvaliyakichinga you saw the attention he gave me mwanyumiza saawa 4 sale ya tayoba jeno sale yakulaba okuva saawa emu ku bantu aba abavuka abaniya ku bantu abanyala abajja obuzi mu family era ebintu byonna bye wamugamba yali abitaddeko attention yes because for me nkubuulira amazima nti mujja kudduka mukwate ku Maria yakatambi wakawuliddeko wakubye akatambi akatambi nakaguze obukadde 10 naye akatambi katambuza ensi ku bunke judgment mu meeting mu bagikolera judgment ya hamu bagikolera mu meeting naye bakana atuuke wa mu 7 obana kajja kusoso ojja kulaba omulamu zadduka ngadduka bamutwala nze abaana bajja ewange ekiro ku Sunday ekiro ne bangamba tukatunda miliyoni yaka ne mbagamba wa 10 ne baganda ne bangaka tukube mu CD buli obu meeting yatula ku Lwakutaano enda netula ku yasala w'ekigwo ng'erimu n'abaave Kenya abagundi yakyobula bw'ogwa monitor bukubye relief bank nti banka zikolebwa tayari omulamuzi n'ayogera yasoma obulamuzi naga nti a bank can operate without a license an operating license ti mu Uganda erimu banka teyina license nawe n'ogende kana oteekako wiigi abalamuzi ba Uganda nze mbeewu ng'omulamuzi yakyogera mbeewu isi myayirafati ekyokubiri muzeeyi abantu badde beebuuza ati amuloni yagisasula yayonoona judicial n'aleeta omusajja Benard kuteekerera Kanyeyamba omanyi nti ab'Ekenya gwe baatwala okutereeza judicial ya Kenya balonda chief justice Benard Chunga nga talina diguli muyinoyonoona judicial mugionoone there are times ate mwe temumanyi parliament amateeka geefuga ne court nti kakati oba monitor baga relief kuki are you going to is the council going to pounce on these ordinary people ngegala amaduka agabwe nti balina license when a chief justice pronounce himself nti ebanka ekola nga teyina operating license what they are telling you is not correct hamwe ebbanja lyabwe yalisasula baagala byapa byekubiremera mukigezeeko baana mwe akatambi kavuge yagimalayo hamuloni yagimalayo nebalemera ebyapa bye kubaka banka ako bwakajja mu sente kagwo nze hamulanga mira sinaize hamu yakubidde ekiro nangamba taata tetuddamu kuyomba nabo bano baswadde how can a judge a chief justice uphold mujja kulaba mu judicial machine mujja kuswala kankubuulire fe abalina amagezi muntu Katonda tokola bwetuti abaganda bakugamba nti negwoyagala omusajja ng'omusango negumusinga n'omuliirako a proper judgment would say you are punished for operating in Uganda without a license. 2 harm, if harm has a loan, cannot go away with it because you don't have an operating license. Tikisoboka. Did you receive the money? Era nabalaba mu meeting ya fly. Did he receive the money? Mbagala mu million 10 akatambi bwe kana fuluma bana mwe akatambi kagenda kufuluma buli obo hamuloni yagisasula wadduka omulabe wadduka olaba bategese n'okubba ebintu byakuteesa kuteesa atanafa balina katero yaabwe babuli wamu naye ebya hamu bigenda okusparkinga revolution wa abaganda obajooga
n'ofuga power nga bw'oyagala. Omuganda takwatira ku kintu kye. Mujoza abantu ne mbagoba mu ttaka. Ne mubagoba mu butale ne mbagobawa. Wait. Ojja kulaba abavubuka bali basatu abadduka nga bakiyiyeewo. Ekyo muhoozi kyabasingira. Have you had muhoozi nene scandal? Muhoozi tyagoba abantu mu ttaka. Nti ekizimbe kya muhoozi. Nti abo abayisewo ba muhoozi kyava bakubira mu nnaku buno n'amutukubira n'amugjamu n'amutukubira n'amuddusa emisiri. Tasobola kujjayo mutwe. Gavumenti yonna buli omu amukaaba, buli omu abakaaba. Ne bakyoga buli muntu yenna nti lwe bajja kunze. Ekyogo nendo balumba emmandwa. Emmandwa bakuboko boogoloza. So these are simple matters. Kati ham byapa bye balemedde. Bagamba babitwala. Naye nga looni yo yagisasula. Audit. Bulinga an audit gundi company. Abalageza zemuba ayina dollar account nini. Bazibbako sente ze. Ka banka kavu nnyo tekayina na kizimbe mu kibuga. Ne mani wako wasula apangisa bupangisa. Nene Lukwago naye wamuvumye nnyo Lord Mayor. These are Museveni's investors. Lord Mayor kye wamukoze. Lukwago Musiro. Lord Mayor Musiro. Yes. Why? Toyita kulaba nga Mariam ate okumanya Lukwago yo Musiro nnyo. I doubt whether Lukwago has a legal degree. Tewali muntu Musiro natural abeera ndi kuli amateeka. Amateeka gategeeza ku reasoning. Let me tell you. When you say nti ebintu si bya hamu mwavu ate babitwala bati. Wamma bulijjo nti ebintu si bya hamu ate banka ebitwala tebasi. Okwagasana okusenya amannyo. Kaye Musiro. If you say this is an important man, how can you say has implicated my daughter? No loving puta, no loving. Aba basajja singa tebasomako bali badde biba mukola mu mindi. Ba Lord Mayor siya tebasoma bibandi badde oba mwavu ate biba biti ebibye. How can somebody allow you to deposit ebyapa ebiri mu mannyago? Ogenda obifunireko looni. Yasoma amateeka yasoma. Naye wamma muzeeyi kyogereko. Hamu abanga property sizize azidepositing atya mu banka azifunireko looni. Nga si bibye. Naye kino kyasoma ki? Ebisajja bino byasoma ki? Singa biri mu kyalo singa biwumba mmindi mu bbi. Singa bimolo mutudinga mu mmindi. That's why me have no respect for people who don't reason. Ebintu bya hamu naye tebajja bitwala. Ekisaawe tebajja kitwala. N'ekisaawe ekigirize nja kuba akatambi ako olunaku lumu naye yaŋŋanyukkako. Ojja kumulaba bwadduka obalabe bwe badduka. Olaba omulamuzi adduka. Wabula bagambye bakatwala wa kisaaki. Naye kisaaki kakakwatako engalo. Zinadda okunywa. Kisaaki n'akwata katambi ako. Mumusondere kisaaki baagala $5,000,000. Mulabe bwe zidda okunywa. Akatambi mulabe bwe zidda okunywa. Kati ye mwami Kalugire ebintu bino lwaki tabivaamu? Abo tebeekweka. There is a time. Abantu bwe babeera mu power bafuna immunity. Bafuna ki? Immunity. Bafuna arrogance. I mean, say I'm a life president of Uganda. Fuka obulamu bwe bwonna. Bokasa yafuka emperor owa South Africa. So abantu bagenda ne batuuka ekiseera obuyinza bubalinnye ku mutwe ne balowooza ba Katonda they are immortal. Anti buli agenda yabafukamirira. Kati obuzibu obwo kyovula tulina ba handlers ne ba advisors. Bano mu Uganda advisor welfare. Nti the expect nti Museveni ayinza okwebuuza ku buchaman. Oba full figure. President ayinza kubeebuuzaako. To advise somebody you must be in a position to advise. Nange siza kuyita buchaman nga tuli kuki. Naye muzeeyo oyinza okwebuuza ku buchaman ne full figure. Mbo bakuwa amagezi. Ati kyenkubuuza. Kati ekyo welfare. Baba wakulya. Bano beetaaga abo bakalugire baani. Nti one day simwe musoose. In fact, for me, an intelligent man like me, tukolawo chambers etalimu Kalugire. Na atoni naye nga yaffe. Nga mulimu. Nga tuli muli. Naye bwajja najja. Oh, do you know the hatred you are generating? Gomanyi? Honorable Kuteesa. Musajja mugagga. Ne walabyeko Kuteesa ku ssini kwonna. Walabye mu bwezi ngajja ku ssini mu bwezi. You think Muhwezi is not welfare?
otafiire oyinza omulabako bagagga nnyo naye balaba naye bano olujja mu kooti neyewaana kibi nnyo mwana wange okujja ku siini abantu bakulabe bajja kutwala abuludozi ng'ekkooti sigwosoose nze mbabuulira if I was still in State House naliwandikidde president nemuga nti bakoddumi babonoona gavumenti yo bagisuula kubanga Museveni afuze emyaka gino gyonna 37 naye famire ya Museveni teyina kabi tebayinza kugamba nti abatutta oyo gundi bavudde wassale kituufu tebayinza kugamba nti ekonvoyi ya muhoozi nayeabajoze ensi banazze kulya abajingiramu obuyingi bebegijoze era ffe mbyobufuzi tukubuulira when the president family expands he cannot hold the power kuba kati buli omu ayagala okulaga amaanyi tuli bakitalo waliwo yakibateekamu ndowooza tibakitalo no muzeeyi awo wennyini president Museveni mbu mulwadde covid mbwamuluma era byongedde okuyitingana nti oba stand by generator entebe yagirindirira. The president of the country is very important. That's why you buy clothes for him, you provide facilities for him. Why? One person Habyarimana died and in Tabantuganya. How many people died in Rwanda? Million ngatano. Abantu balabati bafa. When the president falls sick, 8 years, it is speculation, especially COVID. Nayenza kasana tegedde COVID. Bamanyi bamanipulating. Ayinamu omwana wa manyi na dokitoli. Musajja muzibunyi. Museveni bayinza n'omulwaza COVID bw'atalwadde. Yes. How can Museveni contract COVID? Nga buli agenda bamukebera. Buli agenda mu State House akeberebwa. Ate yamufunya ate. Bako abantu bamekanti balwadde ba COVID nga era sente bazigi. Tegeze ekintu kino wayinza okuba wakirema. Ndi Museveni ampise ngendeyo. Bandwaze COVID gwesina bamunkubemu. Bakukuba COVID. I cannot go. Bakulemesa omulaba. Mbeera mu bwavu bwange. Naye nga sikolaganye n'abantu abo temubamanyi. Ekizo mzee waliwo bakuba COVID nga bamubakubye bukubi. Museveni ayagala nnyo bazzukulu be. Febeni teyalese COVID. Ng'avudde ku ssomero. Kituufu. Ku ssomero abasomesa the law is clear. Dokita bw'abajjanjaba abaana b'essomero eryo tayisobola kudisclosinga nti abaana balwadde era abaana baffe bajja kufiirayo mu masomero. Beni teyazze ne COVID n'amubalwaza n'alwaza nnyina ekitegeeza COVID waali naye kyena bayambako kiri akakazi kano kalangizanga endwadde zitalinga obwamanita bwe bukuba baba balira sente prime minister's office bazirira muhereza they create panic for Museveni era nze Museveni yansanyidde ne baleeta amambulugo obwamanita n'entwe zaabo Museveni yansanyidde nnyo naye kolayo gye talina mulimu. When you see your boss handling something important, kitegeeza gwe takyakulina mubwesi. Museveni has handled the Somalia affair effectively. Is the source of information. Not speculation. Your source yennyini 54 eki yakicontrolling. Kati General Kulaija omwogezi w'amagye ye talina waalabikidde. President yeeyogedde. Era nze wanudde waliya floods Teso. Nengenda ku WBS to defend the government because it was here clear the president had met Teso leaders nentegeera gundi ejyaliko. Nengenda ku WBS kibazo nenganda nimba tulinga nabo. The following day, it was Saturday, Museveni sent somebody. Nalina ku radio simu. Nangamba nti mzee yakwagala. Namusanga mu office. Mr. Mirundi, yes, Your Excellency. I was watching your program. You did a very good job. But do you think I should also go there? Nimugamba mzee kati awe. Nze nkukiriza okugenda. People need you. Abantu baagala gwe bawulire ku gwe. Sinze naye olaba nti Museveni yampita nangandi I was watching your program last night. You put up a good defense, but do you think I should go there? Namugamba muzee kyotolina kimbuuza na kukimbuuza. You are humiliating me. I did what I did with my limitations, but for you
you can even give the population more information and more attention. Then ekiro Museveni yaja mu WBS and he faced the same panel eya kibazo n'enganda naye Museveni bw'aba yeekwatidde ekye Somalia nga Kulaije ali ku bbali wali wayinza okuba enkyukakyuka mu magye naye kitegeeza nti amaze okukitegeera nti sensitive issues yazeekolerako oba ekyo Somalia kyabadde very sensitive nga kyetaaga ye kubanga engeri abasajja gye baatukubamu anti bano babatomeza mwafudde bameka bakoze batya Museveni contained the information kati bino ebya covid nti president mulwadde biyinza okuba bituufu one day twagenda ne president ya Kenya mbayina engatto zanjawulo yali alwadde ekigere bwe baakomawo abaana baffe ne babagoba abaana 6 ne bateeka akatebe on a pit of failure to defend them. When I took over, I told the president, when he arrived in Nairobi, we lost control over you. Singa twagambye abamawulire be Kenya temukwata kigere ekyo ate kibali kutowa amawulire kyo muganda kyakola. Yes, namugamba what we should capitalize on. Are you metallic? Is a president metallic? Is a human being, you follow see. Naye engalo kansa amuli engalo kansa kati amutwala kati kansa amuyina kansa yatandikidde mu ngalo mutemulwala. Everybody falls sick ne kabaka alwala. Yeah. But in this case President Museveni ye Prime Minister wa Bungereza omugenzi Magufuli ne president beba president abakakwati kwa COVID basatu bokka. Why? President muntu wa abantu atente nabagamba nti mwabayina abatayina tima nganze nze mbera mfuludinze my hand nti nkwate mu ngalo muzeyo ine tima abantu bakubuza tobadda nkola bwezi ochiwente abantu bakuletera engalo notazikwata mu Baganda is not your initiative to ina chetuka nti bagwanganye mu bifuba. We know each other, we are at the same age. To bring me a hand and I shake your hand, it means we are equal. Engalo zo zagenzewa. So when somebody comes to greet me, I followed my hand. Ninetima, I'm arrogant. Very arrogant. Yes, I'm selective. Abakwata mu ngalo obalonda musibuli omu. Era Gaddafi, what did Gaddafi do? Gaddafi yafuna gloves zifana n'omubiri gwe. Gaddafi ngatabuza abantu namukono mwere. Gaddafi yambalanga gloves. Nengo zoloza ngalo. Kumbe gloves. But Museveni is a pro people person. Buli mwayagala mukwateko mu ngalo amukuba akaama. Buli mwayagala mukwateko mu ngalo amukuba akaama. Bwe basabira sente. Confess it. Yemwe nyini. And has not created the panic. Kati honorable Nabanja ya majega president yani yagamuwadde. Twade tubaye vice president. Yagenda okujja neyo. Honorable Nabanja yagaye nti kino sikirabanga baana bange. Honorable Nabanja yagaye nti overwhelming. Kikyadde kiyitirivu. Nabanja nekazibwe. Naye omuzalawa. Ndese muzalawa manyi system yawo. Do you think Nabanja can go to Rwanda to represent the government abe Rwanda ne abamanyi system yawo ne baga nti azze? Chiddemu ekyo. No. Honorable Nabanja bwe nasembe Museveni akola bwati. Kambabuuze. Mwalabako Nabanja nga ali mu Heresi. Abo mu Heresi bakolako embaga nga bamusiibula. Ayali minister wa Heresi. Bano bamanyi. Bano abasajja bamanyi inflated balloon. Honorable Nabanja bwe yali nga minister wa Heresi tebamusiibulako nti weebale. Omanyi constitution ya inaali mu bweri. Even the vice president is mu constitution ya Uganda vice president tayinaamu mulimu. He is an inflated aid of the president. Tayinaamu mulimu asoma kiwandiiko kya mukama we. Why? History yaffe ekulaga nti wa vice president buleeta ebizibu. Nadiope yalwana n'Obote, Paulo Mwanga yalwana n'Obote vice president. Omusajja join babiha naye yalwana n'Obote vice president. Kati musi ene bakijjawo. A vice president is an inflated title of an aid of the president. Vice president byakola president yabimuwa. Mu constitution tayinaamu mulimu. Kyofula mwami Sekandi yasomanga ebiwandiiko nga bwe biri. Sekandi niyo.
Vice President aina maanyi mu constitution. He is an inflated aid of the president. Esikimanya ate bw'okiŋŋaanya. Ate mu nkola ye n'alimu bakugamba. When the president is incapacitated, the vice president holds the power for 90 days. So the movement Gundi Delegates Conference sits to choose who can lift the Rubengo. Facing the challenges ahead. It's not a guarantee. NRM Delegates Conference yeyina okutuula eronde. Political science, a vice president for continuity and a vice president who is not for continuity. Nti deputy Waruto Gachagua. Even today, Ruto is incapacitated, he gets a problem. Gachagua completes his term. He is a vice president for continuity. Wanatwali vice president continuity. Museveni musajja mugezi ebifo byonna yabinutralizing. Abijjamu amaanyi. Prime Minister Mbabazi kasaya tandi kumulwanyisa nakinutralizing. Ekya vice president Bukenya natandika okizanyira nakinutralizing. Prime Minister ono Rugunda. Ono Mbabazi. Azanya kadudi nazanya kadudi. Nazanya nachamula abantu. Bala gondi mobilizer. Achamula abantu. Nabanja achamula abantu. It's a good mobilizer, but it's not a good. Era bote bamunyaga nako tebasobola kulwanyisa Nabbanja. Teri amulwanisa. Alinga mwana mujwa wakasi. Bamukubira ki? Naye babu Kenya nga akishinga abakazi buli kaseera ng'oyo omanya nti oyo asobola okukwata ku pawa. So Honorable Nabbanja tebamweraliikirira nti ayinza n'okwagala obuyinza. Yazanya akadodi ke nazanya akadodi bamufaako. Ne bateekawo gwe bamanyi nti asobola okukwata ku pawa naye bamubembo. Nga ba Honorable Mbabazi balina amaanyi. Naye bamukuba. Naye bano beekwesha olumu bamuyita ne ku mikolo gyabwe n'agendayo n'akola ki. So Honorable Nabbanja mu gavumenti tebamweraliikirira. Ye bamumanyi muzinyi wa kadodi mobilizer. Mujwa ali waka asikira kitaabwe. Mujwa oyo mujwa. Bo amenda iza nakusikira president kati amaje bagamuwa. Naye tebayinza gawaako gwe bamanyi. Gwe kankubuuze. Yefu Nabbanja tells you. Ndi yangu kusawa munana kutwali wa Museveni. Ne sale nakuga nti yangu kusawa 10 kutwali wa Museveni olagawo. Nyenda wa Genosale. Why? Genosale bwampita. In politics, Nziruka this buddusi. official chart does not respect the power, reflect the power. Chati ya government obuyinza siwe buli. Ka Genosale taliiko. Nata ayobuyinza abulina. Muganda waffe patience mwayira ketaliimu. Etegeza muzeeyi waliyo chati ya gavumenti endala eraga power baana ba president baganda be. Yes. The people who influence government policies are not reflected on the chart. Tebali mu government. In politics we tell you that to measure political power and influence is measured by the distance from where you are and the social political power. Muzeeyi akukaddemu mu Luganda nti okulaba nti olina obuyinza mu gavumenti ye distance gy'oli kumpi n'ayina obuyinza. Abaganda tukugamba nti oli gonja wakaliro bawambwa wayotera. Oli gonja wakaliro. Gonja abeera ku muliro. Embwa ebeera ti distance. If we want to measure your influence in a family, tukugamba ewa Mirundi oyo gwogamba gwe mbanjogera naye ali wambwa wayotera oba gonja wakali. How near are you from the social power? Ketegeeza abaana ba president b'amaanyi nnyo naye nga ku chati ya power tebaliiko. Nabbanja ne bamuyitanga mwe bali mu ttaka dduka. Abasinika amanyi bwe batyo bali mu ttaka dduka Nabbanja tokulaba. Muzeeyi nze nkomye wano. Tetujja kusukkawo naye nga byebyo Daddy agambye lwaki teyagenze kuzika Kato Lubwama ye si mususi wa menvu tanoonya buzinda. Eyo gye mukola embwa tegenda gye batajagala. Wategedde abaliyo bayinza okuba tebakwagala. Kusaasira kimaki kankubuuli. Let me tell you, singa kusaasira akola omukolo ogw'abenaale tebajja ne bayimba. Bajja ne bayimba. Noganda Museveni yanabeera omugenyi omukulu tajjuza takikuba. Naye ekimutwala mu kuziika bamukuba obucupa bamukole ki? Bamuŋoole. Look for your people. Why? If Museveni won elections kitegeeza mwe bangi. Kusaasira kola omukolo Museveni ajje. Bebecool mulabye bamuŋoola awo ng'ayogera.
Bebecool naye atuuleko wansi. Bebecool alowooza nti munnakatemba munnaabwe. Nti agenze for good singa Bebecool ideas. yatudde butuuzi naga nti ajja kwogera. Naze sijja kwogera kantuule wano tebandi muŋŋodde. Olunaku lumu twagende wakasirye eggwanga nga maama waafudde. Obusajja olundaba. Embwobubwa. Bagamba Tamale Mirundi batugambye waali. I said, remain seated. Muze nkiraba nnyo ne ku mikolo bagasituka owubire ku bantu n'ogaana. Did I come for display? Tolimala kwina. Weyogera nti Mirundi tuli naye nzinga nzinga emikono. Gwe ng'osirika. Ne bino situka ssebo owubire ku bantu gwe tokyabikola. You can't. Kakati singa Bebecool yagenze wa Kato Lubwama n'asirika busirisi. N'atuula wali n'asirika. Nga munnakatemba munne tebali munde. Bakwagala kazindaalo. Don't force bano babayita ati jangu obuze ku batuga be babategeseewo. Bali ne babavuma. Kibigayi bakikuba obucupa. Abavubi be babategese. Ne baleka bakuba obusajja bw'obwino obusinga obugwago mu nsi obwabukege. Mirundi bamututte talinye.